Mutya Bulaya nga bulijjo Salo mu Kigundu wano mu masekati g'Amerika amawulire agafa mu bwengula mukulika eyo wiiki eno gye tukubye mabega sooka okubalamusaako okusaasira abo bonna abalumizirwa naddala abaviiriddwako ab'eŋŋanda zaabwe. Omukyala Agisa Makula kiranga twakirabye jjo yafiiriddwako omwannyina mu ngeri ey'ekikangabwa era tusoose okusaasira famire eyo ate ne tusaba n'omugenzi amuwe ekyumulu eky'emirembe. Mikolo mbaga wiiki ewedde tututte speed yabaawo mu Chicago mukimanyi tubadde n'emikolo back to back ogwo gwabadde kyali kitambiro kya mmisa ekya mwami n'omukyala ngera namutukukalisa twayozayoza twali mu kigaano eri Bishop Engright ate tuli twali ku ggombolola ey'omwami n'omukyala Kalanzi nabo omwana waabwe yatandise olugendo olw'okufuna obufumbo obutukuvu naye tumukulisa tumuyozaayoza famire tugikulisa tugiyozaayoza ate ne tubaagaliza birungi byerere. Kaakati bwe twavudde eyo ate ne tugenda ewa Father Mark Kalema naye twatete tunatuuka wa Father Mark Kalema ate ku Lwomukaaga obeerawo ne Eliana mwana omuto yawezezza omwaka mulamba ate nabo era ne tumukuza tumuyozaayoza n'abazadde tubakusa tubayozayoza olukuza ebbujje otuuka ku mwaka omulamba ate ne tubaagaliza birungi byerere. Bwe twavudde awo ne tugenda ewa Father Mark Kalema naye yakozizza emyaka 4 bweddu. And Father Mark had never said a mass yet. This would have been the first when I go, Mark, I was laying in bed. I won't tell you the other things I was doing today. I said, Mark, you're going to have to do midnight mass. You know Father Mark. No. You're going to be fine. And that night I learned about the power of prayer. Once again, it's what you have, how you bring your gifts and you just share them. So Mark, I just want to let you know I am very proud to be your classmate, even though we weren't ordained together, all right? We were, but we were in different places. I'm grateful, I think, as a lot of people here are, that even though we began our existence in different sides of the world, God blessed us all by bringing us together. So today we celebrate you, we celebrate the priesthood, we celebrate what the church is supposed to be all about. Humbleness, kindness, and a prayer warrior, and that you are. So thank you. Myaka 4 bweddu nga aweereza mu Eklezia Katolika ate era naye tumukulisa tumuyozaayoza ate naye tumuwagaliza birungi byerere. Mikolo mbaga mingi egijja ate wiikendi eno era bannaffe aba Haiti Diaries nabo bakujjukiza nti wiikendi eno yeriko olutuulo olwokubiri olw'abakyalo olwa Haiti. Ffe bisigaddewo ebisaamusaamu kubanga tonnaba kufuna otuula etuukirira omuwanika w'ensawo ndagirire gye mulabaawo aweerenga weekwatira ekifo kubanga abakomyewo bonna omulundi gwokubiri nate. Weekend eno y'emu era tuliko bannaffe aba Catholic Community in Chicago bamu bakujjukiza nti olunaku lw'abajulizi
ku Sunday enteekateeka ya bulijjo ya Mother's Day ekomyewo omwaka guno era tebakomye kujjukiza n'atabeetaaga n'obuwagizi bwo weetegereze endagiriro zonna ziri ku flyer kuno engeri gy'oyinza okwetabamu. Kyokka nabadde ndi awo era nendaba nga nkyali ku mikolo mbaga nendaba nga naffe aba Buganda Bumu North American Convention nga bagamba nti mwategedde nti waliwo bannakigwanyizi abatandise okulaba nga bagezaako okuwuddiisa abo abateekateeka okugenda okubeera mu lukiiko Ntamiruka wa Buganda oyo owagenda okuddako agenda okutuula e Colorado mu mwaka ogujja ku Memorial Day weekend. Bagambye nti important notice to all BBNAC 27 participants and supporters mwenna abaagaliza n'abawagizi BBNAC ebirungi nti mutegeezebwa nti waliwo bannakigwanyizi abaakopikoppi ekibanja kya BBNAC. Ekibanja kya BBNAC kimanyiddwa kya lulango kiri bbnac.org bbnac.org naye bannakigwanyizi bano bo baakikopikoppe ne batandikawo kiri ekyalo ki.com era ne bateekako ebintu ntu nga bagezaako okulaba nga bajjako abantu ensimbi. Kale mwegendereze mwetegereze togenda ku kibanja kyonna kirala bwe Ntamiruka wa Buganda ono nga ategekeddwa gye buvudde ne gye tulaga bbnac.org bbnac.org toteekawo kirala wali nsimanyi .net .com .co .io ebyo byonna byabuule byonna byebo abaagala okunyaga. Weetegereze bbnac.org full stop. Ekyo tubeere nga tukiteekako amaaso. Ebirala mawulire ga byabufuzi gavudde Uganda mugalabye Erias Lukwago w'oluganda lwange akwatiddwa mu ngeri ey'obukambwe. Ebimulangwa tetunnaba kubitegeera kyokka ekirabibwako ekibadde ekiriwo ekijja kigobererwa abangi ffenna mu mawulire n'awalala okuba nti ye puliida wa Dr. Kizza Besigye ku musango gwawere nemba nagwo ogw'okuba nti yaliyo mu nsi olukwe. Kale naye puliida ate kimukwasizza mu ngeri ey'obukambwe bwetyo oba ate gumulangwa gwe guliwa. Kale ne tweyongera okubitegereza tunnabitegeera naye kyennyamiza okuba nti embeera eyo bwetyo bweri. Naye tumusabira wamu ne famire ye n'abo bonna baakola nabo mu kisaawe kino eky'ebyobufuzi. Njagala okubagaliza wiiki ennungi empiira egiraga ebyemizannyo World Cup mugiraba African countries so far zibadde zeekembye ebina bigenda maaso. Mbeere bulungi.